Salam TV. Nkwaniriza nnyo gwe atandise naffe olunaku olwaleero n'akamwenyumwenyu wamu n'essuubi ng'okakasa nti ddala olunaku olwaleero tugenda kutambula bulungi. Wasuze otya gwe omulungi omulabi wa Salam TV? Obulamu kansubire nti bw'obwagala bwe butambula obeera si bwe butambula, kakasa nti naawe ofuna ekyo ekirina okutambuza obulamu bwaffe. Omwaka 2024 gugwako era tugusiibula, tunagenda okuyingira wiiki ejja ng'ate mu wiiki eyo ejja yennyini tuyingidde omwaka 2025. Kati nno gye tuvudde era gye tutambudde, Allah yasinga okumanya era yasinga okutegeera, kubanga byonna yabadde abiteekateeka n'okulaba tutya bwe tutambula. Oyo akuwadde akamwenyumwenyu, weebaze Allah. Oyo gw'otambudde naye omwaka 2024 naddala ng'omuyina ky'omufunyeemu, ng'ofunye akamwenyumwenyu n'ofuna essuubi okuva gy'ali, ate era Allah n'amuyisirizaamu kubanga ate obulamu bwe bukyuka mu mwaka guno ogwa 2024. Kakasa nti naawe tomwerabira, tomuleka mabega, kubanga buli akolera ekirungi naawe tomwerabira. Buli akolera ekirungi muteeke ku mutima, ate awo mu kifo ekyokumwanjo tubeere nga tutambulira mu nsi ate ey'okujjukira n'okujjukira nti ddala kituufu waliyo abankoledde ebirungi, waliyo abankoledde ebisufu, ate waliyo byenfunye oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo Allah bayisirizaamu. Bingi tubifuna nga tuyitira ku bantu, bingi tubifuna nga twekkaanya abantu, bingi tubifuna ng'ate tuyigira nnyo ne ku bannaffe. Kati n'obeera oyina gw'oyigiddeko ng'okakasa bulungi nti ddala ekyo ky'oyize naawe kiteeke mu nkola, kubanga kiba kikyamu nnyo okuyiga ekintu kyonna n'ogaana okukiteeka mu nkola naye ng'ate okiyize ng'otaddemu n'obudde obuyiga ekintu ekyo. Kati nno tubakubiriza byonna by'oyiseemu nga birungi era nga olina ky'oyize mu mwaka guno ogwa 2024, naawe kakasa nti okiteeka mu nkola, otambula nakyo. Omwaka omulamba ogujja ogwa 2025 tunagenda okumalako wiikendi eno, ate wiiki ejja tujja kuba ate tuyingira omwaka ogwa 2025. Ate nagwo tomanya bigulimu, tomanya bigenda kubaamu. Obusiraamu butulambika ate engeri gye tuyina okweyisaamu naddala nga omwaka guggwako ng'ate omwaka tuguyingira. Obusiraamu bugagga, obusiraamu bwabiraba. Ebyo byonna abasomesa babisomesa, naye gwe tukola kimu kulaba nti otunuulira ekyo ekitwala obulamu bwo mu maaso, ate n'otunuulira ekitwala famire yo mu maaso, n'otunuulira ebyenkulaakulana, ate wamu n'okuzza omutima gwo, kubanga ate ogukakkanya wadde eri Mukama Katonda. Pulogulaamu omukeeze amakya g'olunaku olwaleero, ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa Desemba 2024 gwe mwaka gwe mbadde njogerako ogwo ogugenderedde. Abafunyemu ebizibu tubasaasira, abakyafuna ebizibu tubasaasira, nga famire y'omugenzi Sheikh Kasim Muguruma. Olunaku natugezebwako nti mayiti yamaze neetuuka. Olunaku olw'eggulo bakedde ku kisaawe Entebbe, essaawa zabadde 10 ne balinda mayiti nga mayiti tebagiraba, naye Allah yasaasidde ate neebeera nga etuuse. Olunaku olwaleero era enteekateeka zo zigenda kuba zigenda mu maaso, ez'okuziika Sheikh Kasim Muguruma zigenda kuba zigenda mu maaso. Wali Nyamitanga Mbalala tugenda kuba ate Salam TV ejja kubaayo n'abalala bangi. Tubasaasira ab'eŋŋanda, ate nammwe abalala abafiiriddwa abammwe nammwe tubasaasira, kubanga embeera gye tuyitamu yeeyo. Olunaku olwaleero ofa, olunaku olwaleero ate abalala obulamu ne butambula. Eyo nga we twalabye waliwo omusomesa yeesibyemu omuguwa ne yeetuga, naye nga ayinza okuba yabadde bagamba nti ayinza okuba yabadde n'ekizibu ku mutwe okukakkana nga yeesibyemu omuguwa ate ne yetta. Omwaka guno 2024 nagwo gubaddemu abeetuze bangi, era tuzze tubakubiriza era nga twogera nammwe nti okwejja mu bulamu bw'ensi, ky'okozesa kyonna okwejja mu bulamu bw'ensi
toyina nnyo gwobeera oyinza otukosa naye ate naffe obulamu bwaffe bugenda kusigala nga butambula naye ate ng'obubwo buweddewo kati nno osobola okuyita mu mbeera eyo enzibu gy'olimu osobola okuyita mu mbeera eyo enkakali gy'olimu osobola okuyita mu mbeera eyo gy'olaba nti ekalubye n'ogiyitamu naddala nga olowoozezza nnyo ku bulamu bwo ku bulamu bw'abaana bo bw'olina lwaki weeyitira okufa ng'ate Katonda ayina akaseera ke yakutegekera mu programu Omukeeze amakya g'olunaku olwaleero Uwuma Lukikaye nze ntudde Muzamugula tubeere nga tutambulira wamu tubeere nga tunyumyamu amakya g'olunaku olwaleero tutalaga eggwanga tutalaga ensi ate tubeere nga tubikuŋŋaanya tubikuteere wamu naawe ofune kiki ekigenda mu maaso wootali ate ffe tusobodde okulaba nga ate tulingiza programu Omukeeze amakya ag'olunaku olwaleero tubeebaza omwaka mulamba okuva omwaka guno gwatandika ogwa 2024 mu January paka kaakano mutambudde ffenna era wetwogera nammwe ekituufu mutambula ne programu eno Omukeeze ne mubeerako ne muwuliriza ne mulaba ate ne muteesa n'okuteesa n'amasimu ne mukuba mwalimu okuwangula ne muwangula mwalimu ebintu bingi nnyo ate byonna bizze bibeera mu programu eno Omukeeze tufumba era omwaka ogujja tweteekateeka okulaba nga ate tugenda kwongeramu ebirungi ate n'ebirala bingi nnyo ebigenda okubanga bitambula mu programu eno Omukeeze erinnya Uwuma Lukikaye nze wendi okulaba nga ate tutambuza amakya ag'olunaku olwaleero kati nno waliwo akabenjedde kabisa kagudde ku luguudo olwo lw'Ekatosi Nyenga Road ate mu Buyikwe district mu Buyikwe waliwo emmoloka ya police Prado Land Cruiser yabadde etambula nga bava Ekatosi ate nga bajja Kampala munnange driver emmoloka n'emusukkako ndowooza yabadde edduka buweewo okukakkana nga yeevulungudde emirundi ng'etaano era bagenze okusanga nga 2 bo bafu naye nga mwabaddemu ate abasatu nga bayina ebisago eby'amaanyi era ne batwalibwa ku St Charles awo ebuyikwe babeere nga bafuna ate obujjanjabi naye mu motoka eno yabadde ya police era mwabaddemu omusirikale kizibwe bwe yafudde omusirikale ye mulamu naye ate driver yabadde avuga emmotoka eno ye yafiiriddewo emmotoka eno yeevulungudde okukakkana nga driver naye afiiriddewo police eri mu kunoonyereza kyekyaviiriddeko akabenje police eri mu kunoonyereza okulaba kiki ate ekyaleese akabenje kano okubaawo bannaffe tubasaba muvuge n'obwegendereza muvuge nga mwegendereza kubanga ebiseera bya kuwummula buli omu ali waka abakozi ba government abonna abatali bakozi ba government nga balina ebitongole ebyenjawulo bye bakolera ng'ogyeko ffe munnange ffe tubeerawo okulaba nga ate mmwe tubaweereza essaawa ku ssaawa 24 hours tubeerawo okulaba nti buli kimu mubeera nakyo mukifuna naye mmwe abafunye akakisa abagenzeeko mu byalo abali ewaka ssaawa zino abalina abaana bammwe abali mu famire zammwe ate bwe muba muvuge n'obwegendereza kubanga n'obulamu bwammwe nabwo kikulu nnyo olunaku olw'enkya ogenda kwetaaga okuvaayo eyo mu holiday gy'oli mu luwummula lw'olimu ate okomewo otandika okukakkalabya emirimu teweeyitira biwundu teweeyitira bisago vuga n'obwegendereza speed teyina kyegenda kukola speed teyina kyegenda kugasa buli wona avuga speed naye kubamu akafaananyi nti nvuga speed lwaki nvuga speed kyekikuvuza speed ng'oyina gy'ogenda vuga mpola mpola ate otuuke emirembe tusaasira ab'eŋŋanda wamu n'ab'emikwano ab'abantu bano abafudde mu kabenje kano ak'emmotoka ate era police era yavuddeyo ne report egamba nti mu biseera bino eby'ennaku ebbiri okuva we twayingira holiday n'empanvu ey'ebikujjuko tebadde tenafuna nnyo report za bubenje bungi nnyo era nga beebaza era bakubiriza abantu mwenna mubeere nga musobola okwewala obubenje buno mu mbeera bwetu kubanga omwaka oguwedde twafuna report nga batugamba nti abantu bangi nnyo abali basoba mu 60 obubenje bwabatwala obubenje bungi bwagwawo naye ate ssaawa zino poliisi ebadde kyatwadde report esanyusa kati no tugikuume
tuberenga naffe tusobola okwekuuma tusobola okutambula nga tutambuliraawo wamu programu omukeze amacha ag'olunaku olwaleero ensonga nnyingi nnyo ezigenda mu nsi era wobeera oli wano ewaffe Uganda ebintu bingi nnyo byolaba naye kankutambuzeemu kanga tule ku bigere nkutambuzeemu nkutwale Mozambique eyo nno ekiriyo abijuzi mu mwezi ogw'October omwaka guno bakuba obululu bakuba akalulu aka president era ng'ennaku z'omwezi 9 October eno twaye tujaguza ate ameefuga ga Uganda ng'ate eri bannaffe ab'e Mozambique nabo bakuba akalulu aka president okukyusakyusa obukulembeze kati nno bano batandise okwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 25 ne beekalakaasa okukakana beeyongedde okwekalakaasa era ebintu bingi nnyo ebyayonoonese mu ggwanga lino naddala mu kibuga ekikulu eky'eggwanga lino naye ate okukakkana ng'abo beekalakaasizza n'akavuyo akaliwo abasibe 6 abasoba 6 nga bafulumiziddwa abasibe abasoba 6 nga tebali mu makomera nga batoloseeyo abasibe abasoba 6 nga batolose mu komera erya Mozambique ekkulu era okukakkana kwabo mwabaddemu 29 abo nno ba terrorist nabo bafulumiddemu abo akakaaga sawa zino ekiri mu ggwanga eryo police era wakati mu mbeera ey'akavuyo wabaddewo okuwanyisiganya amasasi ate n'okulaba nti abakuumaddembe bakkakkanya obuvuyo obugenda mu maaso era obwabaddewo 33 bo sawa zino ezaabwe envuunike era abantu ab'enjawulo bo bafudde ne kwe kuli n'abasibe abamu ababadde batoloka nabo babakubye ne babatta era sawa zino police ekyeyongera okulaba embeera nga bwegitereza mu ggwanga eryo erya Mozambique naye 15 n'omusobyo bo bavuddewo n'ebiwundu ne kati sawa zino police ekyalwaganagana n'abo abeekalakaasa beeye ku luguudo olw'ensonga bagamba nti obululu bwabbibwa ate ne balangirira ekibiina ekiri mu bukulembeze ne bakirangirira nti kyekiwangudde kati nno kyekyaviiriddeko obuzibu nga bagamba nedda tetubikkiriza kati nno katubalage naffe kyetuyinawo kati ensonga bwe zityo bwe zatambudde era bwe zikyali tebanatereera eggwanga terinnatereera era wobeera olitunuulidde byonna ebigenda mu maaso kwekalakaasa buli kimu kyayonoonese programu mukeze amacha ag'olunaku olwaleero ensonga nnyingi nnyo wobeera ozirabye ate era wobeera ozitunuulidde nga tuvuddeyo omwaka guno President Yoweri Kaguta Museveni azze atunuulira ebintu bingi nnyo era mwe muli okulwanisa enguzi ekutte ejjembe wano mu ggwanga lyattu Uganda mwe muli okulwanisa ebukenuzi mwe muli okulwanisa enkozesa y'ensimbi eza gavumenti obubi ebintu bingi nnyo byazaateekawo era tulabye nti sawa zino omwaka guno obeera ogutunuulidde bwe guto bwe guweddewo tetunnafuna ddagala lya kulwanisa nguzi era bangi bavudde walaba abavubuka bavaayo okwekalakaasa twazzeemu ne tukulaga emboozi eyo abavubuka nga nabo bavaayo bagamba nti ekituufu tulina okuvaayo tubeere nga tulwana tulabe kiki ekirina okukolebwa okukendeeza naddala enguzi wano mu ggwanga n'enkozesa y'ensimbi ez'eggwanga lino Uganda obubi kati nno ebintu bingi nnyo webito naye mu mawulire amalala waliwo ekiryandongo eyo waliwo businessman Emmanuel wa myaka 36 abadde yeekolera bizinensi eyo ekiryandongo naye waliwo yafuna akasimu we yafuna akasimu nga akasimu ako waliwo abamuyitaba mu meeting oba basinkane mu kibuga omwo era we yafunawo akaseera n'agenda n'abasinkana mbu we yabasinkana teyasobola kudda waka bali bamuwamba buwambi ne bakubira brother we era we bakubira muganda we ne bamusaba emitwalo 5 egya Uganda basobole okuta Emma
oba Emmanuel basobole okumuta addeyo ewaka. Bali bakyali awo sente nga tebanazibawa nakuzibawa ate bagenda okusanga nga mu kibuga Hoima omulambo guno mu kibuga ekya Hoima omulambo guno nga basanze omulambo gwa Emmanuel nga ate bayina we bagusudde. Yayina sente obukadde 4,200 nga babunyaguludde naye nga n'okumutta bamusse. Kati police eri ku muyiggo naye eyina beesoose okutunuulira eyina beetunuulidde beeteebereza okuba nga babadde mu nsonga eno era yatandise dda okunoonyereza yabakanya dda n'eddimu eryo eddene ery'okunoonyereza baani abasse Emmanuel okuba nga ssaawa zino mugenzi bamumizizza omusu ne bamulesa emmere eno ne bamulesa ebirungi ebiri ku nsi kuno. Kati nno awo wetuviira wano nga tulabula tosinkana mu bantu ng'oli wekka wabeerawo oli akkubidde essimu nga tomumanyi omuntu tomumanyi. Yes, tukola business ez'enjawulo tusisinkana abantu ab'enjawulo era we tuba tukola business abantu bangi nnyo tukolagana nabo era mu ngeri ey'enjawulo naye tusaba wekibanga tusaanidde okutunuulira embeera nga bwe tulina okugiyitamu tubeere nga twetegereza abantu betusinkana abantu betukola nabo abantu b'okolagana nabo. Oli waaba akukubidde essimu nga tomumanyi lwaki ogendayo wekka? Funa waakiri omuntu akuwerekereko, funa omuntu gw'otambula naye kubanga ennaku zino bingi tubiraba oli akuyita kumba akuyita kusuula ate mu nnyanga za Walumbe. Kati huyo Emmanuel baamuse ate nga ne ssente ze bazibbye nga n'ebintu byabadde nabyo ate babitutte. Kati no tusaasira ab'eŋŋanda z'omwami ono wa myaka 36 emyaka gyegye egikola emyaka gyegye egikulaakulana gyegye emyaka ate omuntu watandikira ogamba nti yes kati embeera bweti gyennyingidde mu programu Omukeeze amakya ag'olunaku olwaleero. Ensonga bwe zityo zigenda mu maaso ebirungi si birungi naye bwe tutyo tulina kutambula. Ngenda kubalaga mulayini yemu oba mu koweri erimu waliwo ate omukyala eyattiddwa ematuggeeyo Kasangati. Omukyala ono ndowooza kikyeberezebwa nti bamutuze butuzi ne bajja ate naye ne bamubeerako ne bwe bamusudde. Kamera zaffe zaatuuseewo era ne tulaba biki ebyabadde bigenda mu maaso. Kambalage emboozi eno ey'e Kasangati nayo nabyo tebisanyusa. Abatuuze ku kyalo kirwanira ekisangibwa mu Kasangati Town Council baguddemu ekyekango bwe bagudde ku mulambo gw'omukyala ng'attiddwa mu bukambwe abantu abatannategeerekeka. Abatuuze mu kitundu kino bagamba nti attiddwa tebamanyi bimukwatako ekiteeberezebwa nti abazigu baasuddewo musuule oluvannyuma lw'okumutta. Yo omuntu etofu tumumanyi ku kyalo tumulaba ne ku maaso tumulaba naye tetumanyi waawa naye bamutidde oba bamutidde oba baleese mulete teryamanyi. Namanya abantu be naye tusaasira ab'eŋŋanda ze oba bambi kibi nnyo. Poliisi okuva e Matugge ezze bukubirire okulaba ogubadde wabula poliisi n'embwa zaayo enkonzi z'olusu balemereddwa okugwa mu buufu bw'abatemu ekiraga nti abaamusse bajjidde mu mmotoka. Ekino eky'omuntu okufiirawo kibadde tekituuka. Abatuuze bategeezezza nti omugenzi abadde avaamu omusaayi mu matu ne mu maaso ne mu kamwa nga kiteeberezebwa nti abaamusse baatuze mutuge. Ng'eno yonna mulamba naye nga maaso gakanusa n'okanuka galimu n'omusaayi ekitegeeza kawadde kafuyo oba yadde ava mu bbaala oba baamuwanuddeeyo oba kati either bayinza okuba baamutuze ne bamuleeta kuba ze engoye zibadde nnyunju. Omuntu abasiitaanye oddugala tebamukozesezza naye batuze mutuge era oba yabadde alina ssente oba kinga kibabadde bagala okumuggyako teyamanyi. Waliwo abatuuze abalumiriza nti ekiro ekifo ekimu kibaamu abantu abatera okuteega boodabooda wabula ate emisana wabaawo abasirikale ababeera mu byambalo. Wali mu kabiira wali mu kasanyu nawo kali wabeera weere emivuyovuyo okutayiza booda ebitalokubeerawo naye nga wano weetagawo amataala waliwo enzikiza nnyingi nnyo wano. Sekirite yawo ntono kati omuntu gwe baleese tetumumanyi tetumanyi wa gye yavudde. Tukubiriza poliisi naye yennyini eveeyo gyekuume ki
ekitundu ejemanye nti emisana si bokka wenna okukola Oluvannyuma omulambo guteekeddwa ku kabangali ya poliisi ne gutwalibwa ku ggwanika ly'eddwaliro e Mulago okwongera okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza kwa poliisi we kugenda mu maaso. Poliisi e Kasangati etandise okunoonyereza ku ttemu ery'omukyala atannategeerekeka. Essaawa zino tetumanyi abani abakoze ekikolwa kino naye nga bagambibwa okuba nti omukyala ono yattiddwa mu kifo kirala era omubiri gwe ne baleeta ne bagusuula mu kisiko ku luguudo lw'Ekiti Matugga. Twasobodde okuleetawo embwa ezikonga olusu naye tezaasobodde kutambula kutuuka wala, ekitegeeza nti omuntu ono yasuuliddwawo busuuzi. Hakim Wampamba, NBS. Ebigenda mu maaso w'ebityo ebiri naye wobeera obitunuulidde omwaka 2024 nagwo gubaddemu ensonga ezo nnyingi. Tusaba abalina emitima egyo ebibi, emitima egyo egyekko, emitima emitemu, tubasaba bannaye kubanga tuze tubiraba. Waliwo omwana omuto juzi era twabalaga emboozi, omwana omuto nga bamusobezaako ate ne bamala ne bamutta. Tubalaze Emmanuel wuuyo bamukubidde essimu nti jangu, n'agenda bwe yagenze okukkakkana baleese mayiti ne bagisuula e Hoima. Kati wuuyo omukyala tebamanyi kiki kyabaddewo. Tusaba poliisi eyongere ate kuteekamu amaanyi ennyo okulaba nti ebintu bino waakiri bikendeera, naye abakola ebintu ebyo si birungi. Tusaba Katonda abeere nga ate abawa obusaasizi obwekuba mu mitima, engeri gy'ojjawo obulamu bwa munno n'obeera nga gwagenda okubeera ku nsi olubeerera. Ebikolwa ng'ebyo Salamu TV tubivumirira era tetusanyuka nabyo era tetutambula nabyo. Programu Mukeeze amakya ag'olunaku olwaleero kankuwa kamwenyumwenyu wamu n'essanyu. Ekibuga Kampala kyandibanga kyafunye omukulembeze omujja, Executive Director nankulu w'ekibuga kino, era obeera obitunuulidde okuva oluvannyuma Dorothy Kisaka President Yoweri Kaguta Museveni we yagamba nti nedda bano bawummule emirimu gyabwe ate batandike okubuuzibwako. Ssaawa zino embeera eyo gye balimu, naye wakati mu mbeera eyo waliwo okusaba ekifo kino era okuwandiika, okuteekamu okusaba. Bangi nnyo baasaba, bangi nnyo bawandiika, bangi nnyo baafuna amaanyi ago agateekayo empapula zaabwe ate ne babeera nga nabo basaba. Kati nno kwabo ne basunsula, baali bangi nnyo ne basunsula ne balekako abantu 6. Ku 6 okwo kwaliko omukyalo omu. Omukyalo ono nga ye Hajjati Sharifa, era muzze tuwulira nga tumwogerako okukkakkana olunaku olw'eggulo twabadde tukyali awo. President Yoweri Kaguta Museveni nakakasa nti Sharifa ono ye Executive Director w'ekibuga Kampala oba ekitongole ekya KCCA. Ono nno yagenda okutandika okutunuulira entambula y'emirimu ku ludda olw'ekikugu ate n'enteekateeka y'ekibuga kino Kampala, naye ayina ebimwolekedde bingi era wobeera otunudde. Naye musooke mukkirize mbalage ate Iddi wa Kampala omupya na biki ebimwogerwako oluvannyuma tugenda kutandikirawo. Sebo.
Hakim Wampa. Bitegedde bulungi nnyo omukyalo oyo yani omukyalo oyo wakusatu mu bakulembedde KCCA kwa Jennifer Musisi ye yasookera ddala kwazzeeko ate Dorothy Kisaka oyo nno aweeremba n'emisango egy'enjawulo egy'obulagajjavu naddala ku nsonga z'ekiteezi omukyalo oyo kati wakusatu ayingidde mu ntebe eyo katumusabire abeere nga ate atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Omukyalo oyo abadde Commissioner of Human Resource Management ku Ministry ya Public Service ate era omukyalo oyo yasomako yasomera ddala ayina masters mu Public Administration and Management, ayina diploma mu Human Management ate era ayina ne degree mu Social Science okuva ku IU byonna gye yabifunira azze aweereza mu bukulembeze obw'enjawulo. Katwongere okumusabira ate era Allah abeere nga amukwatirako. Kati nno tugenda wummulamu katono nnyo we tukomawo tugenda kudda n'ebintu bingi nnyo olunaku lwakutaano ate tulaba omwaka gwo gugenda omwaka ogwa 2024 naye mubaddemu ebikulu ebikoze amawulire era mubaddemu n'ensonga nnyingi. Olunaku lwaleero twagala tutule ne munnamawulire azaagoberera ebintu eby'enjawulo naddala ebize bigenda mu maaso mwe muli ensonga z'ekiteezi mwe muli ensonga nnyingi nnyo mwe muli okwekalakaasa kw'abasuubuzi ate mwe muli eddwaliro ly'e Lubowa mwe muli ebirala byonna twagala tubeere nga ate tuddamu tukulaga biki nga tuyitamu ebyo ebikoze amakulu naddala omwaka guno gwa 2024 olunaku olwaleero mu nsonga tovaawo ate beera nga ate weekumira ku lutimba olw'emirembe Salam TV. Tugenda kuwummulamu katono nnyo we tukomawo awo we tugenda okutandikira. Okuba omuwanguzi olina okuba sede nga Tiger. Naye bw'ogula amafuta ng'okozesa MTN Momo okuwangula kwangu. Kozesa Momo app oba nyiga *165* 3#, teekamu merchant code, teekamu omuwendo gwa ssente, teekamu Momo pin, usasule. Congratulations! Emmotoka yo kati nsanyufu era kati olina mukisa ayinza okwewangulira mobile money ne MTN Momo. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muslim Funeral Services bategeeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa mu kitiibwa ne bw'abanga waakusulawo nnaku bamukusuliza gw'alina omuntu afiiridde wabweru w'eggwanga bakkulira ku nteekateeka n'akomezebwawo wano mu Uganda era naziikibwa nga sheriya y'obusiraamu bw'eragira. Balina ne funeral insurance eri omuntu ssekinnoomu, famire n'ebitongole ng'osasulayo akasente katono ddala. Basangibwa Mulago ku roundabout okuliraana City Mortuary nga balina ne ambulance ezikola essaawa 24 mu bitundu by'e Kampala n'eby'Entebbe. Bwe bakubire bukubizi ssimu bakutuukeko wonna w'oba oli mu bwangu ddala ku 0701 841 5256 oba 0774 000 225. Ziika omwagalwawo mu nziika emuweesa ekitiibwa ne Muslim Funeral Services. Unwrap your holiday cheers with Star Times this Christmas season.
Starting the 15th of November, simply pay your monthly subscription for the next bouquet and automatically enjoy content on the next higher bouquet, plus a chance to win exciting prizes. Your gift box contains variety of local entertainment and fresh shows, exciting cartoon and fun kids entertainment, mega superstars, local and international, a memorable trip to Spain to watch a La Liga match. And that's not all. Lots of prizes to be won, including ZTE Nubia smartphones with free 15 GB Airtel data. StarTimes gift that keeps on giving. Merry Christmas. This message is powered by ZTE Nubia. Better for all. Meridian Institute of Nursing and Health Professionals ettendekero eryesowoddeyo okuyamba ku kutereeza ebyobulamu nga bayita mu kutendeka abasawo abakugu. Ettendekero lino lisangibwa mu Kono meters 400 okuva mu tawuni y'e Kalaji. Bagaba certificate mu nursing and midwifery. Bayina library ekubyeko ebitabo ekisobozesa abayizi okunoonyereza obulungi ne laboratory ejjudde buli kalonda wa kyuma ekyeyambisibwa omuyizi n'afuna obukugu. Omwana teyeetaaga kutawana na mufaliso agusangayo ku ssomero. Okuwandiika abayizi kugenda mu maaso ku ssomero. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0754 37 97 97 oba ku 0771 37 97 97 oba ku 0754 75 51 59. Meridian Institute of Nursing and Health Professionals. Professionalism is our priority. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up. A new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. Afromobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, Afromobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your Afromobile today. Afromobile, authentic African stories. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire saa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Katalemwa Junior School Matuga ly'essomero ery'omulembe kati ly'abawala n'abalenzi lya kisulo n'abavewaka. Katalemwa balina emmotoka ezitambuza abaana ku mutendera gwonna. Basambisa amagulu 3 ebyensi eby'emikono n'essira ku ddiini awamu n'okukwasisa abaana Kurane ku mwoyo okuva ku nassale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Abaana balya bulungi, bambala bulungi, so nga n'ebyemizannyo babikola bulungi kw'ossa n'okuwuga oba swimming. Katalemwa Junior School Matuga balina etuuza ebibuuzo byonna eby'eddiini n'ebyensi. Bateeka mu baana empisa, babayikiriza okulunda n'okwogera mu bantu. Balina abasomesa abatendeke abalina laavu eri abaana nga ne security egguluggulu. Leeta omwana wo kati ku Katalemwa Junior School e Matuga, tojja kwejjusa. Essimu 0704 49 10 oba 0758 8 98 2 ne 0776 18 65 42. Gatta ku 0758 47 54 95. Katalemwa Junior School Matuga, ennono ya kusomesa. Mani Mabati Roofings tuzze kukuweereza. Tukuleetedde ekisinga. Tukola amabaati aga buli kika okuli agamanyiddwa nga kategula, ssaako ag'omugongo omunene wamu n'ag'omutono. Tulina obutimba obusiba ebikomera, ssaako byonna ebikozesebwa mu kusereka. Factory yaffe esangibwa Nabweru Kafunda opposite Starbex Petrol Station. Tukufulumiza ky'oyagala mu budde bw'okyetaagiramu. Weewale eby'okusimba akago ng'obanja kye wasasulira. Tukubireko ku 0775 249 554 oba 0703 92505. Mani Mabati Roofings, omutindo bwebweyamo bwaffe. Omulembe gwe tulimu
gwetaaga omwana asomye ng'alina eddiini ko n'empisa ekyo osobola kukifuna ku Kasawo Islamic Schools, Kasawo Islamic Secondary School ne Kasawo Islamic Junior School ge masomero agakyusizza ebyenjigiriza anti bw'otwala omwana ku Kasawo Schools avaayo ng'agenda ku university. Masomero g'abawala n'abalenzi dine boarding nga gasomesa eddiini n'ebyensi gali ku musingi gwa busiraamu. Ku Kasawo Schools balina buli kimu ekisobozesa omwana okusoma obulungi ng'amasannyalaze, standby generator, amazzi, laboratory, kompyuta nga kw'otadde endi nnungi. Abasomesa batendeke nga bavaayo nnyo eri abaana. School fees ze zisoboka buli muzadde. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso. Amasomero gasangibwa Kasawo mu town mu district y'e Mukono oba bakubireko ku ssimu 0702 43 04 12. Kasawo Islamic Schools, jangu ofune ekyenjawulo.